الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atendezewa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu agamusaanira Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo yatusaako amateeka ate n'atuwa engoberera yaago. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ibadat ate n'atuwa enkola yaazo. N'ategeeza ebizoonoona ate n'ategeeza ebizongeramu empeera. Tuba tusaala tulina ebyonoona essala, bwe tusoba tusiiba tulina ebyonoona okusiiba, bwe tuba tukola hijja tulina ebyonoona hijja, bwe tuba tukola ibaada zonna esinga obungi Allah yaziteekako ebizoonoona. Nabwe kityo insha Allah nga tuli mwezi guno gw'ekitiibwa gwa Ramadhan mukkirize nti mwezi gwa kutakabana na muntu kulumwa njala na nnyonta. Gyasaanira okubeera nga agiprotectinga Ramadhan yereme kwonooneka. Allah subhanahu wa ta'ala nga kyamwagalako nti bw'abanga amulagidde okusiiba abeere nga asiiba, naye ng'atuuke mu maaso g'ennaku 30 ng'asangayo nga bw'asiiba okuva ku makya mpaka ne buziba. Kiba kya nnaku nnyo omuntu okusiiba n'abeera nga wabungeeza olunaku lwe, enjala n'emulumira bwereere n'ennyonta n'emulumira bwereere ne buziba ng'omuddu oyo bambi ng'amazzi galekeresa okunywa n'ebyokulya byalesa okulya nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate tabikkiriza. Kifaanako ng'omwanadamu eyali kutte ekidomola n'agenda ku luzzi n'akima amazzi nga gawala kilomita 2 ku 3 nekimumenya ensingo n'ajja agenda okituusa ewaka bagenda okugafukumula wansi oba bagakozesa ekyokunywa okulya oba kunywa oba kyonna kyonna kufumba mmere naye ng'amazzi ago gawonya mafuta. Kyo kitegeeza aba atakabanidde bwereere talina kyagenda kufuna mu mazzi ago kubanga tegalina kyegagenda kukola, wadde olugoye okuwoza tegayoza, wadde essowaani teganaaza, wadde kiki tegakola. So okusiiba kwaffe babitiibwa tusaanidde okubeera nga tulongoosa ibaada yaakwo tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyinamu empeera. Okusiiba okuba babitiibwa omuntu aba asiibulukuse n'aba nga tasiibye lunaku lulamba, kale abadde asiibye n'abuwungeeza ng'alina kyakoze nekisobola okubeera nga kimusiibuludde, oba okubeera nga akaseera kakusiibuluka n'asiibuluka nga obudde tebunnatuuka, ekigambo ekyo kinene nnyo mu maaso ga Katonda kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakyogerako hadithi yali enzito ennyo olw'okuba nti yalimu ekigambo nga kinene. Yali sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu atugamba nti atani rajulani wa ana naim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajirwa abasajja babiri ng'akoze eki nga yeebase. Nabamugamba abasajja ababiri nti tulinnye naawe olusozi. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'alaba olusozi nga luwanvu n'agamba nti la utiku dhalika, nze sirusobola olusozi olwo. Abasajja ne bamugamba nti sanusahiluhu laka, tujja kwanguyiriza okubeera nga tukulinnyisa olusozi. Rasulu sallallahu alaihi wasallam agamba nti ne bankwatako ne tutandika okwambuka olusozi. Rasulu sallallahu alaihi wasallam agamba nti batuuka mu makkati g'olusozi. Sallallahu alaihi wasallam fasami'a sautan, n'awulira eddoboozi. Mu hadithi egamba nti fasami'a wi'a'u, n'awulira okuwoggana. N'abuuza abasajja ababiri nti okuwoggana kuno kwaki? Ne bamugamba nti sautun min ahli nnar, kuwoggana ddoboozi liva mu bantu ba muliro. Sallallahu alaihi wasallam tiyayongerako kibuuzo kirala, n'agamba nti fantulika bi, ne banyongerayo waggulu. N'agamba nti fa idha bisawadin aljabal, ne tutuuka ku nkomerero y'olusozi oba mu buddugavu bw'olusozi. Sallallahu alaihi wasallam agamba nti ne tusangawo qawmun, ekibiina ky'abantu nga bawanikiddwa ebigere byabwe biri waggulu, emikono emitwe girengejja wansi. Sallallahu alaihi wasallam agamba nti naye nga emba zaabwe masukuuku zijjudde enkwagulo zonna zikwaguddwa. Emba ezo
tasiru minhu daman nga zivaamu omusaayi nga bali wansi nga wali badde okwata akabuzi ngomaze okasala n'okawanika ebigere n'omutwe nga guli wansi. Rasul sallallahu alaihi wasallam n'abuuza abasajja bano ababiri nti ate abantu abo be baliwa? Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja ababiri bamugamba nti abantu abo nti qawmun bali bantu haula alladhina yafturuna qabla an tahilla sawmahum, be baba sibulukukanga nga tebannakkirizibwa kusibulukuka. Ekitegeeza ali mu Ramadhan alya buli tebannamugamba nti Ramadhan eweddeko. Ekitegeeza nti asibulukuse mu kaseera kusibulukira ng'enjuba tennagwa. Naye nga ekibonerezo kyaliko kinene nnyo. Ekiraga nti omusango gw'abakoze munene. Babitiibwa tusiibe ibaada kubanga atasiibye bw'ati bw'agenda okufaana ku nnaku olw'enkomerero. Babitiibwa tusiibe nga tulondoola obudde bw'okusiiba tusobole okusibuluka ekiseera ekituufu ate tulire mu kiseera ekituufu. Mu mbeera eyo twekeka ebintu bibiri. Ekisooka akaseera k'okusibulukuka naddala mu bifo ng'enjuba ebulaabulamuko mu kaseera akakasembayo, oba okubeera nga mu kaseera k'okulya ddaako omwana Adamu n'alya n'atuusa n'obudde obw'okubeera nga ateekeddwa kubanga atandika kusiiba naye nga ye akyalya buli. Ebiseera ebyo ebibiri biyinza otubuzaabuza, naye nga omuntu bw'aba abiririddemu bisiibulula ate tebukoma kusiibulula, wabula omuntu oyo afuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oba oli awo n'ekibonerezo. Nabwe kityo mu bufunze ennyo twagala kulabayo ebintu ebisiibulula omuntu. Ng'ogyeko ekyokusibuluka nga obudde tebunnaba okulya oba okubeera nga olya nga ekiseera ky'okusiiba kyatandise dda, ey'ensonga nnene era nga nkulu ne zimu ku nsonga ezisiibulula omuntu al-aklu washurubu amda, okubeera nga omuntu alya n'okunywa ng'agenderedde. Omuntu oyo mu Ramadhan ekisibo kyaba akyonoonye era Allah subhanahu wa ta'ala agenda muvunaana ku nnaku olw'enkomerero kasita aba nga agenderedde. So babitiibwa okulya n'okunywa misana gwa Ramadhan, omuntu aba asiibulukuse kasita aba nga alidde agenderedde. Okujjako senga aba mulwadde ate oyo awa enkizo n'okugulumiza omwezi guno ogw'ekitiibwa gwa Ramadhan n'alyanga abantu tebamulaba. Lwaki? Olw'ensonga nti okusiiba asiibye n'atasiibye Allah yasinga okubaawula, kubanga akuse n'enjala gweruma Allah yasinga okubaawula. Naawe weefula asiibye wankubadde nga oli mu kulya olw'ensonga zino oba ziri, oba mukyala oba mwami ng'alina ensonga emusonyiyisa. Ensonga endala esiibulula omuntu bw'abanga ali mu Ramadhan n'aba nga asiibulukuse wankubadde nga si kulya mmere ate si kunywa mazzi, aljima, abafumbo ababiri ogenda mu nsonga z'obufumbo. Sigamba nti eri ensonga teyita mu kamwa ate si yakulya buli nedda, wabula kasita tugenda mu nsonga ez'obufumbo wa inkana nti omuntu amaliriza ekyetaago kye oba tamaliriza, ensonga eyo esibulula omusiibi. Ensonga endala mu bisiibulula omusiibi qat'u niyya, okubeera nga omuntu enniya gy'abadde nayo ey'okusiba agisazaamu, kubanga tumanyi nti empagi z'okusiba ziri bbiri, an-niyya wal imsaak, okumalirira n'okubeera nga yeeziiza. Gwe n'ogamba emusana gwa Ramadhan n'ogamba nti anze ebyokusiiba mbivuddeko sigenda kuddamu kusiiba, newankubadde nga tolidde emmere naye nga ekigambo kyatuza nniya n'ogikyusa, ekyo kyokka kitta okusiibako, kubanga nabbi yagamba mu hadith nti innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'i ma nawa. Mazima emirimu gyonna gikolebwa nakumalirira. Kati enniya gwe ogikutudde ate ng'oteekeddwa kubanga wagitodde kiro ey'okusiiba, gwe n'obeera ng'ogikutudde misana. Kati wogikutulidde eba okusiiba kuba kugenze, kati woyagala ogikomezaawo olwo okusiiba kuba kukoze ki? Kugenze. Nabwe kityo mukubirizibwa nti omuntu tasaagira mu byagamba nti nsiibulukuse, tasaagira mu byagamba nti nze sigenda kukola ki? Sigenda kusiiba. Abadan aba ayonoonye okusiiba kwe.
tulongose okusiba kwaffe n'enniya ennungi gy'oleese ekiro akawungeezi beera nayo olunaku lulamba biidhinillahi taala nga tugizannyiddemu. Obusiraamu si bwakuzannyiramu, nniya yaffe erina kubeera nga ogikuuma olunaku lulamba. Ensonga endala mu bisiibula ibtilaa'i ma tabakka min alfammi min allahami wa ghayri dhalika. Oyinza okuba nga walidde ennyama oba binyeebwa oba mberenge noyesanga nga bisigalidde mu mannyo. Ebintu ebyo akaseera akasiba ne katandika ssaawa ziri 2-3 ogenda okuwulira akanyama ko kasigaddeyo mu kamwa, emberenge zo zisigaddeyo mu linnyo, ogenda n'okajjayo n'okazza ku lulimi, niyayo nekugamba nti kankamire. Wokabirira bwoti okusiba kwe kuba kufudde. Min mubtilaati siyam, kiri mu byonoona okusiiba. So omuntu konna akasigaliddemu tewasenyeza, Allah yakugezesezza, emmere neesigaliramu oba nnyama n'oba nga ogijjeeyo giwande oba beera nga ogikola ki, ogijjamu insha Allahu taala. Ensonga endala alhuknatu assarjiya. Alhuknatu sarjiya tetera kubaawo, naye tugiyinza ogiyita enema mu ddwaliro. Olubuto lwesibye walidde ddaaku mungi, bagenza okutwala mu ddwaliro ne bagamba nti balinamu kuba enema. Enema ebeera eno wansi, naye omwana Adamu n'asobola okubeera nga talidde tanywedde, naye kasita baba nga bakubyeyo eddagala ne liba nga gye liyise, n'osobola okubeera nga olubuto luta wankubadde nga toliridde waggulu oba okunywera waggulu. Ensonga eyo esibulula omuntu asiibye. Nabwe ekyo abitiibwa okusiiba kwa bbeeyi, kubanga kwo kulumwa njala na nnyonta, omuntu n'awuliriza nga enjala muluma ate n'asiiwuka n'abeeraawo. Naye okwonoona okusiiba kwokwo oba okoze ekinene era mu maaso ga Katonda subhanahu wa ta'ala akwagalako mu bigambo ebyo bye tubadde twogera okuba nga olunaku olwo luliwa alyoka alubale nga lutuufu. Nabwe kityo insha Allahu taala paati yaffe ey'okubeera nga tweyigiriza ku bisiibula omuntu bwetu bwefaananye, naye ng'okusiiba kwa bbeeyi tukukuume. Ebyo byonna ebisiibula omuntu tubyewale. Hadithi ya Nabbi gye tutandiise nayo egambye nti omuntu bw'asiibulukuka nga tannaba budde kutuuka, omuntu oyo agenda kugibwa kunakuleetwa kunakulwenkomerero nga yenna embaaze ziyuzibbwa ng'ava mu kamwa ako omusaayi ate ng'alengejja bulengejja, ekibonerezo ekirabika nga kinene. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.